Megatron Media tubabuzaako how are you doing? Tuli waneeno tulese another edition tugenda kunyumya bino nebiri namukasa wano ow'ebizibu kosa ne Moze birthday boy. Mutu wakubirabo nina bantu bange nina ogenda kakasa nti toyina bantu tota mukyogero lunaku olwaleero waliwo yagambye happy birthday okujja konzi wajingambye nkugambye eri obadde yagala kugambe mu luzungu kulika amazaalibwa. If you don't give me a kirabo you're going to see ekyo mukisa omulungi ze birthday zange sibeera Kampala ne bwe batompadde ekirabo sibeera mu Kampala mbeera outside the country. Omwana ow'obuwala o celebrating birthday yo mu Uganda mama mba nafiirwako mbwa oba mu sito omunaku nga agenda okunyiigira anyige kewana anyige ke palaudia oba waddemba okunyiiga nenze sinze kintu kati kye nateekawo kati nafunamu akasente akatonotono amazaalibwa gange wovugira kawundo toba mubi nnyo bazaalira Mmengo era amazaalibwa gange nga kulize mu Uganda bwe tunula ne gye nazaalibwa tebakuzaalira wamulerwa anti bino bya kitooke sebo yabadde akwata bubabo obwa soda muleke bambi yeeyiye simanyi obwo bwogenda otuteekako agenda buteekako ataddeko notaaga alinga ali mu conference muzibu nnyo nenga tubanirizaako abantu baffe abali ebweru mutuwe ku ssente tetuli bulungi ebyo nabyo twali tubogerera nti temugaba ssente tuba tutamidde bantu banyiiga okimanyi tuli twafuna nga buli wiiki tufuna wakiri atuwaayo bannange tukomyewo n'empisa ekyali kimpaga kyaggwawo nemwe temusonyiwa twayogerako olumu nga tusaaga ne batumira ddala ssente ate naddala abantu b'Ebungereza baŋŋamba banyiiga bannanga abantu b'Ebungereza we are sorry very sorry tuba musatayo leero tukkiriza nti tuli ku kisenge tuba mu kifuba gunsingidde ddala tukkiriza nti ebyali bitugwaga kavububuka atukaddiye mutuwa ku ssente tutandise naye nga nekugobera ogende kushe mutulaba ogobera kwa omusajja njagala ogende kushe nkoleyo kyati okuba ekyeyo otereze obulamu kyano ogindekere bulwadde kyano ogindekere munyumya bikide sunda beni tulina trip ya Dubai tokimanyi kati gowereza obutima nedda tulina trip ya Dubai buliwo obutima saagala kwogera bitali olina bbawa namba it's okay mwatandikiddeawo leka ate nawe kumpozesa bya kisiru bawa namba yati yamuwasa mu kyaki leka naawe oyagala suuna be oyagala suuna be nedda mukwano tetusobola kweyagala ne suuna kuba tuyinza okwetta ebigambo biteeke wano ngaali mu press conference bikwatira nze tondeetako joogo naawe kwata kati tugenda bukola tuteekirananga obote naawe suula eno eddoboozi babakebbake ewwa suula wano bweti ku kameeza kati abitwala weebuwa yabye nabo mweweera society media nabo mweweera kakole bwoti ng'omuzindalo gwa Museveni gulirako akatuulako bwe kati kabeega kakola bwe kati eri omugenyi kabeega kakola bwe kati eri omugenyi nga kapiikinga eddoboozi so bannange tulina trip eye Dubai nedda mbadde nkyagamba ne Suna Ben organizer Suna Ben is going to Dubai. Sisi wakulaga messages zaffe because bili personal. Oyagala kubba good. Aliwa. Bawa bonambwa ayo bakyeyagala. Bakyeyagala. Oyakubba kalina. Njagala kunoonya fani kyagenda makaga. Ono yali muzannyo. Mutego gitereza ali muzagala twala ntwala. Kati omanye abakazi buli mukazi bw'oyingira mu bulamu bw'omusajja oyina kyote. Oyinza osanga omusajja nga azimbye kalinaye. Kati beera naye mugikubewolo plate. Mweshawe omulala ayingize furniture okimanyi abakazi bayayi ogenda omaliriza agituddemu nga talina wadde kwatadde omuwasene n'omugo wayigula seminti ng'oziine ennyumba yo gy'ozimba naye nayonga waaye sente zaate tesimala awakagaali nze yamuwadde yabireese n'abalambwa ataddeko kati awo naye ffe ennyumba twagizimba ffenna kakana ayagala twala kalinayo naye ya Suna Ben bwe mba ngiyingiddemu bangenda yingiza mu furniture naye goyinza otwala kalina ya Suna Ben saakunyumiza Suna Ben akutira ku kalina nakunyumiza Suna Ben naye mutuufu bayitawo amaanyi g'omuntu moze mulimu ebitungo bitaddemu amaanyi mangi kati olaba nti ze saluuni yange ngitaddemu amaanyi mangi kati omuntu lojja ng'ogyemalikirako mukwano mufaafagana tubiisa bwenyi because
oba otaddemu amaanyi mangi buli bwotekamu ekintu buli wokola effort nyingi bwolaba nga bakitwala owulira nga batwala amaanyi go kati va kusuuna Beeni omwami wange Beeni omwami wo omwetwalidde ate muloota bagenda tandika okuwalana ate muloota saawe no bakuwalana ate bagenda kwongera okuwalana nga bapalanira ki nambwa yakyagala bbaawe olimba nambwa yakolebwa ate baba yagala kuddawo ne Beeni tugenda Dubai kati bagende naye Dubai agule naye tiketi kati oli yamuzalira omwana tasobola muteekamu katiketi ka aliwa 3 suuna Beeni kati bw'oba oyagala okutereeza amaka go okola buli kimu nambwa yalumbe Dubai nza nguze mo details ugenda mwezi gujja ogenda sulanga ne suuna Beeni mama oyagala kumbola ndabye munyumya nnyawe nze nkwasaganya ebya visa okola mu visa no nina omuntu gwe nafunye nza yamufunye kati yali mutukolera visa abadde asindikira nedda toteekawo olukongolo toteekawo kitaliiwo naawe kati kye kyasobola kubeerawo gwe wali sente oyinza okugenda okugiragira bwotyo kati walaba kalira temuli asulamu mpulira emizimu gyewaffe gyagala mu kalina simabye ebizibu byolina byogambye kati ekyokutwala kalina suuna Beeni nakyo kifudde kizibu oli awo ngenda gitwala ntya naye suuna Beeni kati yakoowa abakazi adaliza budaliza kati kankubuulire kigambo basajja omusajja kiringa nabakazi ne bwofuna ati break 10 era otuuka n'ogwa mu laavu n'obanga atagwangako mu ati break waliwo naabakoyira ddala laavu nga abaliwa kenze nina omusajja gwe nasanze nanga why nakoowa abakazi omukazi yali anzise mozeze nkubuulira ebintu bye ngenda okukola mu nsi muno siva ku main tuva ku musajja tugenda kwekyawa I breathe in out neneewa obudde because bw'oba badde oyagala kitwala panga ki kati kisinziira mulimu omuntu ng'obadde omwagala nnyo myezi ena gimala okuhiiringa bw'oba omuntu obadde tomwagala nnyo naye bw'oba obadde omwagala nnyo weetaaga ne weewa time kubanga bw'ogenda mu relationship empya ng'okyahiiringa ogenda kugyonoona olwo kitalya mmere ng'okiriisa ki kireka nzojjukira relationship gye navaamu eri gye wavuma omusajja katono eyo omanyi obudde bwe natwala okuddamu bali bakuvumyeko katono bakutte olw'ebivumu n'ebivumu nakirabye bitta nedda natwala emyezi gyali oba 6 ku 7 omureplacinga gyawera kuba nali mwagala ebyalilla wamuvuma ddi natandika omuvuma yemaye wamuvumira omwezi nedda natandika ddi okwekyawa muvuma mu Novemba ng'ekimuvumya kyeki abalabi baagala kulaba naye okimanyi nti abakazi bamanyiira akuvuma ku bintu byataateekako wadde n'olwataano natandika bamusuubiza emmotoka natandika Novemba ye yali talaba nga nkoye nange empewo natandika omuvuma Novemba n'okoma ddi abasajja basibu simanyi muntu wankubira simu leero yanvumye enkya ne mukwata n'anvuma waliwo gwe navuma n'amala n'ambulokinga ng'ala bivumo bisusse nange ne mmala ne mubulokinga ate bwe yambulokinga ku WhatsApp nange ne mubulokinga ku WhatsApp nengenda ne ku TikTok ne mubulokinga kati talina access wasobola kundabira naye nze omanyi moze nze ndi ghetto use yabaatyo batukasuka kulaalira twafuuka bibamba temwadda na birimba mwafuuka bibamba okay tutandise mu sayolo tugenda tandikirako ba Chosen Becky yes back in time twafuna amawulire agagundi aga Becky yatandikira mu buyimba yankuba embooko yandiira obusente nabumalawo naye yabulya afumba mucere basimati on a serious note abasajja balira ddala sente z'abakazi mukwana abasajja batukulira ddala ng'omusajja asobola okukola gwe ku bugumu bw'oli nze nvaako sente nziraako mukwano nakisa kya Yesu laavu yo gimussa laavu nze nsobola okussa omusajja laavu naye ensimbi naye bw'ayogera ku kyesente akuna pesa mbanga buno bwana bwa street bw'okatunuzaamu kamera nga sente nze bambi saagala kulimba siwangako omusajja sente zange omusajja yali asoose okulya sente zange twagenda naye ku Shell ye yali asoose n'angamba muweeyo 10 bapikemu omuka nga alina mitwalo 5 era nomala n'olumusaba ne mugamba sirina bwe namugamba sirinaamu kyenje n'awaayo 5 omusajja oli eyatupikiramu omuka agenda anoonye ekyenje kati mba nkyuka bwe nti akasawo kagwa ebinusu biyiika ye yali asoose okulya ku sente yange naye era yamulema teyagirya era yangamba sigaza ebinusu byo kati waswala nze nswala sente zange nze nzeekolera sirina maama sente ya mukyala sente ya mukyala sirina maama ndi mulekwa
nina obuvunaanyizibwa bungi ndiko baganda bange nze mbalabirira kati ebinusu byali byakola kigula mazzi otuuka nagamba sooka ompeereza kyapambalasi ate nga waziwadde musajja apisemu mukka ngwasonyiga tokyabagulira ddagala kyapambalasi yazannyawo nze nina obuvunaanyizibwa Chosen Becky yasandikira mu nnyimba nga tumanyi byakusaaga ne bibeererawo ddala ebyaddala obufumbo bwaggwawo nze nayogerako nze nafuna amawulire kuva munda lwakuba Amir awo n'asooka atwemalikiramu Muna Herbal Mouthwash weegendereza agabbe obutakuguza bicupuli by'eddagala erigenda okukulaza n'okkuggyamu amannyo ng'eddagala ettuufu okugajjanjaba eryakakasibwa National Drug Authority weeriri mu famasi ne drug shops baliyita Muna Herbal Mouthwash era n'ewaka lyetusenyesa Muna neyekwata ne ka video n'afaane ne ng'amaama okwekwata video ne Museveni kitegeeza nti oli muwala we bamutabani we n'asooka yeemalika n'ayagala atya n'apalapaala ne ngamba okay because ate nze munnaye Mukama yannyamba yafunamu Omugaga waffe teyamukuula nze siremezaamu ekyo kyova abantu bagana Mukasa yeetunda nnyo nze munnaye siremezaamu bwe ndaba ng'omuntu muyingidde nkubye story mmanyi ntuufu nga mwesonyiwa so Amir n'alyoka yeemalikakaawo ngenda basiba Omugaga waffe ekintu n'akiyingiramu Amir n'akula Omugaga waffe yali milioni mmeka yali milioni 2 bamwa 2 naye obwavu bwe buli nnuma jagenda yampeeko Omugaga yankubira n'aŋŋamba mumuleke ogwo tugumaze ne batugamba sorry nengamba it's okay we said sorry naye nagamba sorry amanyi ebintu ebimu just byetaaga budde bw'oyogerange nze amawulire gensinza oleeta gonna ge basinza okugamba nti bagenda kunsiba sima defamation biki matuufu just mugambe kyayagala kuba nze ekyo nakirabira ku Daily Monitor Daily Monitor yafulumya yafulumya story ya Mpuuga ng'agamba Mpuuga yayogerezeganya ne gavumenti batese Girinya ne Sewanyana Mpuuga n'asuuwinga Daily Monitor ne bagamba beetonde Daily Monitor ne yeetonda gundi bwe yafasa Girinya Mpuuga yayogera ki kyeyogerera mbu twayogerezeganya ne gavumenti n'ebata Daily Monitor batefunye wini wadde byayawangula beefunye wini amazima gamala ne gajja yes kati nze bwento bwe nasigala so Amir so kati oleeta information n'ogamba bose wagamba otya eriwa wali wagamba wali bagenda okusibira nti bayawukanye bayawukana kati oli n'abiwakanya nti bannayawukana kati we bayawukana naddala nebijja ne mawulire nga takyalina kyakkola engalo zange nezibeera kiriini kati lake naafuba bwe bayawukana buli omu n'afuna omubeezi lindako ono ku bonna ani yasooka okufuna omubeezi Amir ekitegeeza Amir yali mu bufumbo eno ng'alinayo mbu kandekeko kambu mbu baŋŋamba mbu alina kaajja atyawo kekali mu bya finance yes mbu saagala mugambe nti byekugamba bye byekomeredde muganda wanyiiga muganda wange tasobola kunyigira kuba namuyirawo nnyo omubiri mu Chosen Becky we bayawukana because I was his mouthpiece namuyirawo nnyo omubiri so my brother ya moving yanyina yakakyala nga tannaveeno nedda moze it's like this bwabeera mu relationship tubeera mu zi relationship n'abasajja though abasajja bamu batutekinga for granted tamanya biki byeweerekereza obeera naye kuba abasajja bakwana naye n'ogamba kambere n'omusajja wange kambere n'ono omuntu but otuuka omusajja ono oba omukazi ono nga takyakulaba mu vali otandika owuliriza omusajja omulala oba omukazi omulala byayogera nga tukigaziyizaamu olowooza ki ekireetera abantu okubeera nti mwe abaali bakwatagana obulungi ne mutuuka nga sayidi emu nga sayidi emu etyoboola anti kasita relationship kwemanyiira bwe mutuuka ne mwemanyiira kyekiringa ffe abawala abali mu mawulire ofuna omusajja nga alaba oli golodi abadde akwegombera eri wala bw'atuuka n'akufuna then atuuka okulaba ng'omuntu wa bulijjo n'atandika okudisrespectinga kati Amir babeera bwe yafuna Becky yalinga afunye zaabu naye we yamufuna baatuuka buli omu omanyi buli bwe mwemanyiira bwe mutalekawo respect mu relationship kasita mutandika okwemanyiira otandika okugamba munno ebyekisiru osobola okufulumya statement n'omanyiira munno because mutandise feeling nti mwenna mwemanyidde you're comfortable with each other however mu relationship fenna tulina obeera comfortable ne ba spouse baffe but respect yerina obeerawo the moment respect neva mu relationship anti olaba respect yekola relationship n'obeerawo respect trust
mulimu ebintu ebimu ng'omusajja tolina bigamba mukyalawo ne mbamu nawe omukyala ebintu ebimu nga tolina bigamba bbaawo opima n'ogamba kino wennakyogera kinamuyisa kitya mwenna mwemanyiira mwenna muli kyekimu bati ogenda kwogera statement egenda okunyiiza buli wengenda onyiiga ngenda sigaza obusungu bujja genda bukula tutuuke nga relationship nize just kaspark bwe kati njiveemu kati gye bakoma okunyigiriza nenoga ye lwaki yes nze mbaddeko mu relationship oli nga nakunyigiriza n'otuuka n'oweeke nga olunaku lumu n'ogamba but I deserve better let me let it go yes noonyeko awalala newaffe tebangoma maama ne muzeeya kyova olaba nze nkubiriza nnyo abawala bw'obeera mu relationship obeera ku gaadi tofuna lubuto kuba bw'ofuna olaba nze nina kyali wange gwe nagamba teweewaayo abasajja omulaba akubeerako maama funa olubuto byenkutegekedde bingi asooka akuwa kwebyo bingi ogenda ofuna olubuto abaana abawala mukodowalire nabaana zammwe cramps zituluma nnyo ate bagamba obulumi bwa cramps mbubungi okusinga obw'omwana temuzaala Solange yabula Solange yagwa katali tebannamuzza kati tuwekanya zipainikira dainapa ate dainapa zimpisi za ddala bubi kuba nina outsiders nonya Coca-Cola nakunyola okitegeera so kati Becky ne Amir batuukanga respect the moment respect bweva mu relationship like ndaba relationship eno Becky yali waggulu ku musajja kakati ate omusajja yatuuka atya nga ate akola kyayisaamu omukyala amaaso cause when you listen to Becky's song olabira ddala nti Becky bamunyigirizanga nnyo ng'ate eno wabweru tugamba Becky yakola buli kimu anti kyenkugamba kyekyo omusajja kwana ng'oli sita mukwano mu maaso g'omusajja ebyo tabiraba mu kusooka wano nga kwana akuteekako eri value nti ono omuwala mumanyifu oba ono omuwala muyimbi bulijja kwegombera wala yes naye olunaku lwagenda okwambula ne weebaka naye wallahi agenda kutandika kulabanga mukazi asika chips bekambuze lwaki abasajja abasinga kasamala okulya omukazi atandika muyisanga atandika kulabanga wa chips akulabanga oli wa bulijjo kati olaba nti mutenda president Museveni nti banange wamaanyi naye the moment weyebaka naawe nakwambula otuuka ng'olaba kasajja kakukkubo simanyi kyanjawulo ki ekiri mu kwegatta kakati ate ffe tukikoze tutya kati Amiri bwe yamala olaba obwerere bw'oli mukyala wange nesigala nga ndaba kiri nnomu twesaasirigana kati anti bitono mu relationship kati Amiri bwe yamala okwebaka ne Becky Becky ayagala Amiri n'atandika olaba Becky ng'omukazi w'ekkubo bana basika chips atuuka nga akulaba ng'omukazi wa bulijjo that means Amiri yali tayagala Becky yali amwagalako nedda omusajja aba akwagala but the moment omusajja bwe yeebaka naawe osanga abasajja kitwala kika ky'omusajja nti wadde yeebase naawe nasigala nga kurespectinga naye abasajja abamu bwe yeebaka naawe atuuka nga agamba namukasa mukazi wange n'atandika n'okujooga n'atandika n'okumanyiira n'okujolonga kati bwe bakutwala bw'ogenda awo wajjukira nanga naye namukasa ono abadde n'ebirungi bwe biti kati kyekyali ku Becky ne Amiri yatuuka ng'alaba Becky wa bulijjo muwadde mumulaba nti w'amaanyi ye amulaba ng'omuntu wa bulijjo ne Becky n'atandika olaba bbaawe nga ekintu kya bulijjo toyiya abaana nti buli omu agifuna bonna respect yali teriwo mu bufumbo nedda side ya Becky yali edisrespectinga Amiri. It was before or after ng'amaze bino bimaze okujja byaliwo but ekiriwo ekyasinga okwonoona obufumbo bw'abo abaana Becky family ye yonna yagireeta ng'ebeera waka yagireeta kati alabikwa omusajja omanyi omusajja abasajja balina omusajja ne gali ga Becky yasasula bali baleeta nedda mmoze nkubulire the moment wokkiriza omusajja ne bw'aba mwavu olina ogendera kutamuziza omusajja w'omwavu bwekiri anti awo obufumbo bugenze omusajja abanga musajja aba tosobola kwemalirira kwemalirira nti nsobola ofuna amaka gali amaka tegaali kati g'omukazi bw'olaba nti osinga omusajja ssente ng'olaba togenda wansi we muleke ani kati nze Amiri amagezi ge nali muwa nga tuzeeko emabega yandifunye oba ennyumba ya layisi namuga owaaye nkwagala wali naye nze agafuga amaka gana amaka gali gajja nedda nti mubaamu omukazi akusinga ssente abajja nedda mubaamu okwogerezeganya moze olaba nedda okusanga omuntu ategeera mu nsonga eyo baba batono for example kankuwa example ya gundi bamuyitaani ono akulira omupiira magogo alina omukazi omukulu namba 2 yanita amonge
naye Anita Amongi tayisa musajja maaso ate nga amusinga ssente buli kimu naye yamuleka abeera ennamba emuwe ye namba 2 namba 3 yamufuna ali nani ali ne Magogo obulamu ne busigala nga butambula kitwa abakazi batono nnyo abayina ssente aba respecting abasajja baabwe kitono nnyo kuba kati namukasa n'oba ne ssente n'onfuna nzoyinza n'okukuba empi zaaki mmanyire oyinza okwoza obupale anti ndowooza kati byebyo bya Becky be yali ajogaani Amiri alaga nti Amiri oleeta ki ku mmeeza gokyali kamyufu oleeta ki ku mmeeza naye senga beefuna ssaawa eno Amiri ayina ekirabo ky'emmere kikola bulungi wuyo baŋŋambye nti azimba na nnyumba kalina yandifunye ennyumba ennungi nga mwe basola teyandimuyisiza maaso kidipendinga ku ssente Moses omusajja bajja nankwana nga ndaba mwavu nendaba nga sijja mu respecting I don't go for it naye bwe nzikiriza omusajja mba mukkiriza oba mwavu ngenda muwa ekitiibwa nti mukkiriza ye bba wange so kati kino ekya ssente tosobola kuŋŋamba nti kubanga Becky yagenda okwagala Amiri yamulaba nti amusinga ssente ekyo tetukiteeka nnyo akamanyiro ke yali amuleetako n'okuleeta bazadde beewaka kati nze sobaleeta bazadde bange waka mukwano osobola kankwate mbapangisize buli anti awo Becky kyataakola kirungi ate yabulako n'abamu advising jukira okimanyi nti kati olaba namukasa ewamwe muli baluganda naye namugira ne mukola ki ne mutabuka omusaayi gumu naye akati mama tata au satiraji bali wali extended family tewali privacy oluge onagamba ku mama wa Becky nga Bekanyi bonagamba ku tata we nga anyi zino toize tuyineza flash bayina mu omuntu abadi labayo tuyina toize ok flash gatata agera mu toy nagaleka nga gagize bwega okuboye na tata wacha apamanga nata flash omwe go tusa kikola nyiga munyeze wali ogire oshagede ngo ngezeza bugeza ngo obusungu bujja babulamu omuntu ya okuba advising because family abazadde tuba tubaagala but tukulira mu family naye omuzadde ogenda tuka ekiseera at a point omuviire naawe otandika amaka agago yes kati abazadde yali nsobye esooka okwata bazadde bo ne mubeera nga mubeera mwennanga ebya firimu yazaabayindi ne Becky sometimes tito munenya engeri gyagala nnyo bazadde be bamujja wadde nti abazadde obo baagala naye osobola obateerawo ennyumba endala nojja ng'obakyekingangako ate nga yali akisobola nze njagala nnyo taata wange naye era sisobola fumbirwa ne muleeta gye nfumbidde kirabika mbubi njagenda nga ne gundi naaba njamukyekingangako olaba kye bandikoze Becky we yandireese nga n'Amiri aleeta nga abazadde bayomba babiri bazadde n'abazadde so kati your root cause of a relationship disrespect y'abaganda boli nga balaba nti abba muganda waabwe musajja n'atuka omwana muganda wa Chosen Becky we yatandikira okujja mawulire tewamuwulira ate kati kankubulire abakyala abali eyo the moment omusajja gy'atandika owulira nti takyali musajja kimala bwe buba bufumbo buweddewo he's not a man enough kasita atandika kiwulira bwe buba bufumbo buweddewo agenda afuneyo oli anaamuwuliza nti musajja abasajja baagala nnyo owulira nti basajja nze kyobalaba nze sirina relationship gye mbaddemu nezenvuddemu zonna era omusajja yenna alivaayo n'agamba nti namukasa namuyisaamu amaaso nga tuli babiri I let you be the man nenkumaking of feeling anti gwe musajja anti oyo twali twatabuka nedda je gyali omu kati mwatabuka kati n'omuvuma nga mwatabuka twatabuka nedda gamba omuvumenga no bwe twali mu relationship nkuleka no leadinga but when bwe tugivaamu nze no sitera nnyo okudiscussinga relationship zange nga zonoonese but omusajja oyo yankola ebintu ebya even up to now sinnamusonyiwa ku mutima gwange yakusuubiza nnyo yanfera nnyo nedda sikunsuubiza nnyo tonemawe jenga yansuubiza ensi n'eggulu teyampaako wadde ensi n'eggulu tesaalituukako but talina bulumi bwe yandeka ku mutima naye omusajja oyo owe UK yandeka obulumi ku mutima even up to now simusonyiwanga yandeka obulumi ku mutima era olw'obutakuwa mmotoka nedda si ekyo yanimba nnyo wali okeddeko ku makyango olaba olina ekitangaala then nookera olunaku lumu bwe luti ng'ekitangaala kifuuse ekirooto ekyentiisa omusajja yanfukira ekirooto ekyentiisa yampisa bubi nnyo ne bandisrespectinga many times because of him era sirimusonyiwa mpaka lwendifa sirimusonyiwa nakati omutima ogwange gukyamulinako ekko kati bwatereezaamu atereezeemu ki namunyi saagala mmotoka nina emmotoka era esawa yonna ngenda nagikyusa ngenda gula hybrid
so kati sirina kyenjagala nina business yange nina emmotoka yange. Okay, today wali ewakyuze bamala okwawukana buli omu adda bibye. I see Amir's progressing, akola bulungi, azimba ennyumba ye kalinaye era atambula business etambula. Ono adda eno oli omusajja gwe twamulaba naye mu mawulire gwali naye oba yafunye mulala? Ono mulala gwalina. Naye oyo omusajja kyensobola okwogerako era abaddewo manyi bagamba anakusuuza ekikyabeerawo. Omusajja ojolonga mukazi wo naye nga anamutwala abaalaba ye omusajja ono nga amuyisiza bubi. Kati n'oyo omusajja yaliwo. Guarantee gundi agijambo no tamuyise bubi. Munnange ebya relationship kugezaako tomanya anakuyisa bulungi tomanya anakuyisa bubi kyogamba nti bwe tuwekyawa mu nga ndekerawo. Usigala ogezaako. Nafuna omupya oyo gw'onaafuna tomanya ate yayinza okufuula omukyala. I do think this is the right time for chosen Becky to move. It's the right time. Why? Kasita otuuka nze omukazi ne bw'ohiringira mu wiiki 2 the moment you feel nti ndi ready okwagala nga si bleedingidde mu relationship mpya nga mpulira omutima ogwange biri biguvuddeko omusajja omutima si kyamwagala sibikola mulumya then you can go ahead. Naye bw'oyingira relationship empya ng'oyagala kakasa oli nti nange enfunye obuzibu obuli okukakasa ate oyagala esima gwe nfunye akusingako oba toli ready oba okyahiringa naye buli omukazi ze sirina budde bwe ŋŋamba mulimu oli n'ahiringira myezi 2 mulimu oli n'ahiringira na mwaka mulamba. The moment gy'owulira nti ohirinze nze sirina time frame nti bwe twekyawa n'omusajja nindamu emyezi 2 nedda. Kasita mpulira nga nhirinze ne wema mpiringidde mu wiiki 2 nga mpulira oli omusajja sikyamufiiringa mpulira ngenda kuyingira relationship empya nga nyingizaawo empya. Bulamu bumpi nnyo. Olina okweyagala. Life is too segirinya. Jofa teyeyagadde. Yes. Alwanirira balonzi. Webale. Ali ku people power wa power. Kati yeefiira dda. Bw'owulira nga owonya omutima osobola openinga up eri omusajja omulala then you can do it. Becky bwebudde ndowooza omanyi okuhiringa healing is a process. Mulimu omuntu ahiringira mu bbanga eddene ne mbaamu n'ahiringira mu bbanga ettono ne mbaamu n'abikoyera ddala kati ebudde yeewadde obumala alabika ahirinze so asobola okugezaako wayiseewo emyezi 5 kati kankubulire nedda kasita ohiringa ne bw'oba ohiringidde mwezi gumu ng'owulira tosobola kuleeta biri eri tino oli omusajja bw'ati bwe yanvumanga tino oli omusajja bw'ati yatuukanga leeti awo oba tonnawona naye kasita otuuka nga tokyakomparinga relationship yo mpya n'enkadde awo omanyi oli okay so buli muntu alina right to be happy. The moment you feel you are not happy via a relationship, give yourself time ojja kufuna omusajja omulala. Naye atuyamba ofumbo oitabuleeta mu kamera. Manyi kamera zonoonye nnyo obufumbo. Yes. Kamera zonoonye nnyo. Nina mukwano gwanze gwe nagamba nti omusajja yenna kasota niko omugyeyo mu kamera. Na jjukira saawa eno Becky n'amala gyeyo omusajja ono n'amuteeka nnyo mu kamera n'atandika naye okuwa ebirowoozo bye. Omusajja ajja lowooza naye alina ku maanyi. Oshegedde? Naye ayinza okudda walira gamba ne mujemba weeyo. Ate nkubulire mmoze. Era kino nkigamba abawala abantu mwenna abali mu limelight. Bw'oba toli mu bwangu. Kyandibadde kirungi relationship yono tagireeta mu mawulire waayi. Ne bwe mba mwekyaye kigenda beera kyammwe babiri teri agenda kumanya tebagenda makinga lusozi mu relationship nti eweddewo kati nze nenkera ne weekyawa n'omuntu nga bantu wamubalaga bagenda kutandika relationship yandinyumye nnyo ogireeta mu mawulire ng'omusajja ali committed nti akwanjudde ewammwe. Yes. Nga ina ne byakkoleddeko we mukyawagano olina by'otwala. Nedda ne bw'aba alina byakkoledde bwe buba obufumbo tebuli official. Ndowooza tetwandireese basajja bano mawulire. Kuba nze nayagala nnyo gundi Rema amuzaali atandise okwejja mu kamera nga baba bakola namugamba maama maliriza awo nange nga maliriza bano BBS wali NTV wali nga namukasa mujja ndoba munzi naye laiti yani nakola tugenda wali maama abo bamaze bemmala buddako wemmala wano nga bagenda namugamba ma taata siddamu okukola bamuki mu kamera era saawa eno obufumbo bali bati kati obufumbo bwa Kuruthumu bwa kamera era naye watabujje obufumbo bwa kamera ne relationship za kamera tesa working out they can't
because okimanyi omuntu oli abadde talina linnya atuuka n'afiringa mbu naye sita vane ku ekyo n'atandika naye n'okuteesa kasita relationship edda mu mawulire mulimu omuntu omu nga tayagala obeere na muntu oyo bagenda bafune bagamba omuntu oyo ebigambo bamugambe mbu simanyi ono muyaaye togenda musobola mufere omusajja oba omukazi agenda tuuka abikoowe agende naye bw'oyagala omusajjawo nga teri amumanyi teri agenda mupookera bigambo era relationship zonna eziri mu kamera kizibu okimakinga relationship zonna zebatadde mu kamera zonna era nze Rema zonna bisenge nyongero mwebaza omusajja yali asuse empozi ngo oba onaatera omukyawa nga omugjayo ng'omuleeta for example yina omusajjawo abadde tali mu kamera nga yakutama olugaa ti ng'omuleeta NTV mumugjeeko ate mulimu nekino omusajja omuleeta mu kamera kati olaba ekya rapi yateeka omusajja we mu kamera naye nze kyenayagalako omusajja yali well composed saalabako omusajja ng'akola bindeeba teyayogerako yeekulira ono omukyala gundi yeyamuwaananga naye nga omusajja omukazi yeyabeeranga omanyi bwe tubeera mu mawulire omusajja wo bw'avaayo kati ffe tuba tubimanyi gwalina obeera omugongo gwe omusajja bindeeba talina kigambo kyeyayogera nga tayogera naye kasita mutandika okwogera tewalaba akiramu ayogerera wali leero ayina agamba ajati linayo program ne ba YouTube bana naye gwe maliriza aba TV twesange onaakola obuntu balina bebeegwa kuba bali ku Serena kati oli akolera wali NTV ono waabukedde kati waabuke naga NTV akiramu ayogera nnyo maloboozi gagwamu Akilam sembera ko love mumaze okusaala jango nyambe ko abamawulire ndiene emabega w'omuziki owulira ano amuyise gobayise okuyambako ebibimba bika naye atandikira ano mami okoye kakati kati ndo bweyatuuka naye nga banekeizi muve ku mukyala wange kiki mwagala olwo naye agala abawe nga mukazi kwati kiki mwagala mwina kye mwagala ekikwata ku nze mbabulire n'abawaka baatuukanga nga balwanira kamera Erianda aliwaddeko muli chargingire wali kati ngwo ku power bank nze nagwe manyi ajati obanze ninagwe manyi yali atuwa story ya bawe amugambe simu yagenda kugwa kutofaayo nina power bank so charginga nga bomaliriza egwe naye light nampa power bank light emala bana mwabe TV ne sati njolede mwabe TV ne sati njolede mu abantu bangi gena muri mu motoka mu sati asatu muri munne yali abuuza nobuuza mubisaayo ndi mbwe mumalo bise nsaliramu nza kulinga ongamba nakuteeka ku nninga nga Tufudde anyway soko wechozen beko obubaka kuba gundi Amiri yamuvinga da on katono yayingida mu relationship empya Becky you deserve to be happy bali Zanzibar bali abulamu body to body firu ku firu tibageze na mami chuka baba tuwalawo leka nawe relationship empya bobo ina abantu baleka kewaka hata ogenda ba mami chuka ate omwana atalikoleka bamala ekizaalo omwana akuze n'okukula oli alya n'enkoko n'amanya nti lino gumba n'alikwata bukwasi muleke nammwe bagambye omukazi yamaze ekizaalo yes kati ali mu laavu mpya enjoy your man naye bwe kiba kibadde kisoboka tubadde tusaba omukuumi nga wakyama wamulabyeko wafaanana yes namulabye namuwanvu alinga nze omukwano gwe wala mama gumenya Madam Music ino family yemwe no olimo sajja omulabi ngafaanana Amiri ono si muganda wa Amiri kana wafaananye Amiri nze yanfaanani uyo nga wana atafaanana Kasuku naye alabika yali akooye wano ng'aloola afaananye mukuku naye muli ebikuya byonna labalaba sukuba weki mama atuyamba aleme tu disappointinga oho si ono webidevu nange omulabe ng'afaananiramu obuti naye wakiviiri mama amaaso galodde nga agakiramu yali akooye nko abasajja abaloola n'akwata ati omukono mukama atuyambe n'ebyokulya ne babiteekamu naye ono si wa kamera ono mukama atuyambe
tetuva mu Amiri ne tudda mu Akiramu. Kale ne tutandika okusabira relationship bwe tuti. Mukama atuyamba. Relationship kati tuzikwatanga bwana bamuyita batya gye babuteeka nga tebunnatuuka mu incubator. Kati ze relationship. Muli mu relationship gy'olimu ng'omanye eri ku lukuusi. Essaawa yonna inna lillahi. Wahina hira ajihuuna. Ate bannange kyajjira ffe abali mu mawulire. Anti buli gwoyagala nga batiikinga. Ogenda olaba nga bagamba naye asusa obwamalaaya. Ate omusajja wakyawagwa ow'amawulire gwaswala. Anti okimanyi nti gwaswala. Gwaswala twamanya tajja kusobola akawala kayaaya ate bannange. Aye omusajja aba taswala ate ani amumanyi. Ate ani aba amumanyi. Ekibulaaka kyanyumidde bebi sawa. Badi bulaka waddala. Naye kubuulire nze kino kye ŋŋamba abakazi nga Becky nga tetunagenda wa bad black. Becky, you deserve to be happy. Enjoy the moment. Do good, feel good. Tolowooza ku byanca. Yagala omanyi relationship bagiyita nkoko ya mutamiivu. Yetya. Essaawa yonna bagisala. Basale. Anti akomawo ng'atamidde n'agamba mugisale njagala kugiwuuta mu kumaca n'agibanja. Kati enkoko ya lujumba yange bw'oba olina omukisa ng'owulire oyagaddwa nyumirwa akaseera ako. Akaseera ako bwe katuuka ne kavaawo, it's okay. Yesu yatwagala ng'ali naffe yatuuka n'agenda mu ggulu nakati tukyamulinda. Tubeererawo na kukkiriza. Kkiriza nti ojja kufuna omulala, kkiriza nti kijja working out. Bwe kigaana it's okay. Era beera n'okukkiriza okwo nti ojja kufuna ani? Omulala. Yes. Enjoy the moment. That aside, tusooke tuyitireko wakkulu katono nnyo. Ajat cool. Wamuwulidde. Oweeriitho. Ebigambo byayogera mu babuloga mwasaamirira. Anti Ajati yagwa ku mufere we. Omusango maawe. Mwagadde. Ajati yayogedde ebigambo. Alayuka Akiramu yamuholdinga ku ransom. Oba Akiramu alina ebyama bya Ajati. Kuba bw'otunuulira kya Akiramu. Akiramu talina kiddako. Akangamu mukange ndeete. Akiramu alinga binamayanzi g'amataala buli we galaba ettaala we gabuukira. Relationship yabwe it can't. Tasobola working out. Obanga ku musajja nga yakuleetera ddoola enfu. Zino eza video shooting. Naye nina be nayogedde nabo aja tugenda mufunira omusajja. Ate nina obbeerawo nga ate ng'akyayagala oli. Ng'atya. Akyayagala oli. Anti tujja vuma Akiramu. Ana Akiramu nga yaguma n'owomufuma tolina ky'omuzijja. Jjukira naye awe mulamu. Otwewe mule. Ayingira mu comment section. Wabula. Agambye nti ano ayina ke yanyumira agambye mbu divorce bannayingirinda sigira bijja ddi. Egira ku nawolovu. Olaba buli wobeera mu relationship ng'oswala it's better n'ogivaamu. Kubanga Akiramu aswazizza nnyo omukyalo oyo era nze singa nali Hajati singa nagenda. Do you know that kati Akiramu ne waakola Ajati ekintu kyonna Ajati n'avaayo n'ayogera nti no mutadde ku luno teri agenda mutwala serious. Kyokka ate ekirungi ekyo yali afunye bwe yavaayo na opening up mbu yalaba red flags z'obufumbo abutadde biki abakyala bamusupporting but ate later on ate n'akyusa mu statement n'afuula abamuwolereza abasiru but that's love. Naye nga Ajati yanditadde yali talina kumupostinga namupostinga ku birthday ye mbwe yawoza musimanya agenda kwetta Akiramu asobola ayagala obulamu n'okusinga n'eyabumuwa. Nebwokiwa omuguwa okweteeka mu bulago kibisiba Akiramu ayagala obulamu okusinga Katonda. Oyo Akiramu asobola okutta Katonda asigalewo afuuke imoto. Yegendereza gotomulaba buli gwe yali atemesa asooka mukebera. Kugambe ne waba avuga emmotoka. Ng'atya peke. Bw'aba avuga emmotoka ebyo ebinene yeesiba n'emiggo omusipi tegumala. Kumanya omusajja ayagala obulamu. Kyagala obulamu. Ndowooza afera alimba. Manyi mulimu omusajja n'ogwa mu musajja ng'akufera. Mukwano. Nekambuuze. Abakazi naye abakazi oba simanyi naye abakazi muyina obwongo nze mbatya bino byonna ebyaliwo ku luthumu nasigala ng'agamba nze omusajja wange kiriya bw'avayo wamukyawa wamukomyawo yabadde agenda kwetta yabadde agenda kwetuka senga yasirika lumu ne baddawo nga bali eyo wadde posti yagijjayo like already yali circulating abantu bagifunyeko copy yakola ensobi okuddamu postinga Akiramu eri posti gye yakola gye yalina okukomako. Bana kujja wagamba atya? Kujja wange. Walukagga. Jali kujja wange. Omugenzi yafudde munyiivu.
Omugenzi yafudde munyiivu. Abagenzi bangi bafudde banyiivu. Naye era bamalirize era oba yabadde agenze mulopa wa ssale. Muleke kwekwasa Walukagga. Abantu bangi bakoze abantu ebintu. Bantu bangi bakoze abantu ebintu. Kati naye tumuleka bimukole. Nedda. Bw'abanga agamba nti simanya kuba nalabye vidiyo mbu simanya bayomba ne Walukagga n'atandika okufuna obuzibu bw'ebigere. Naye bagenze okupulira buli ripooti efuluma ne bamutwala ettaka nga bagenda mugira kansa. Walukagga yaloga kansa. Ate na information gundi gye yangambye. Kansa bamuloga. Labana abantu bebugere ne butambala. Information gundi gye yampadde Shalom interview eri wano. Ngagamba nti before Daudi Mugema yakola interview nga tanavayo kubeera nti ayogerera Walukagga. Ngagamba nti bamukuba empiso ya green. I then yamuleta okugula empiso ya green bagimukubirawa. Oba mukomera mbu. Bamukuba empiso ya green. Bamusiba kanti. Ngakoze. Simanyi. Kakati ate agenda okuddamu okola interview endala nga bamubuuza okugulu kw'abaaki ng'ali ku Walukagga. Ng'adimba. Omuzibe. Stories omukulu zibadde nga muze sibeeko na TV kulaba gose watumaya nga gwe uwola bati. Tewanja. Ne muzibe nga yagala laba ku TV. Nze nsubira Walukagga si yalwaza kansa. Ate Walukagga si mulogo. Nze anko wange mumanyi. Walukagga mumanyi, he's a nice person. Walukagga muntu mulungi nnyo nga bwe nkikomeza. Muntu walwali muntu w'abantu. Byonna bambi bamuwaayira bamuleke. Omugenzi yafudde naye nga buli kimu ekyabadde ku bantu kansa. Nteekateeka. Era singa Walukagga abadde alwaza abantu kansa tubadde tumusaba alwazeeko n'oli omukulu. Omukulu oli amulwaze omukulu w'ekibiina kyagende mu state. Agende yeetulire mu ntebe. Atule mu ntebe ng'oli yalwala kansa. Baba Walukagga nga tetulinava ku kitebe bambi bizonto. Munna ebizonto yanonye kaadi anoonya mino ku bantu. Bizonto abalaki. Nedda abala content. Abala content. Kubanga labako. Anti bagenda jimu matandike. Yagenda ba content. Agenda kwogera ki? Kati nkubunda. Ate najjaawo waliko jjaawo. Kati kambuuze. Gwe bobeera gwe bizonto mwakadi. Ate agenda kyekirira nze. Nga sente z'eggulu z'abakayanya waneeno fenna nga buli omu alaba. Ye sente z'eggulu zaali ziti. Bafuna sente z'eggulu ng'ayagala zirya yekka. Naddambu yali ayagala zireeta ku kitebe nga banne ate baagala zirya. Ate nga yali ayagala kulya ku banne. Bamukwata ne sukaali ku mumwa. Mama wange yankuba ekikonde. Nalina sukaali n'angamba okoze eki. Okimanyi mu buto nali njagala beera mu bibbi. Ne sukaali. Bwe mulimu gwali ayagala okukola. Nga njagala I want era banga when I grow up I want to be a thief. I will steal. Wali wagala kituukiriza. Naye njagala beera mubbi. Naye ekyoto kyange mama wange yakyonoona. Yakuba. Anti yangamba ova kulya sukaali anti obuto nga kuno kwali. Konze bannanga sinnanuuna ku sukaali. Yogera amazima nkuleke. Walla. Nali sinamala wallahi. Kikonde mugongo sukaali yadda. Kati ngamba genda werongoose mmwe. Saba zonto bamulisa omuzingo nnyo ng'alidde ebinyeebwa. Ng'alidde ebinyeebwa. Kati era yagenze just kunoonya mino ku bantu. Tebagenda muwa kaadi. Nina kavidiyo ke nalabye ng'ali wa ssale ng'ali awo atambula obuyumba omanyimbo manyi. Tebagenda muwa kaadi Ssaabazonto. Abala ki? Omanyi ebyasuula kyano yaabwe. Byali byebyo. Jjukira abaana abo nti baali b'amaanyi. Ate munnaye bali nnyo sayidi ya Bobby. Neera bakyaliyo nga bakuba ekitambiro. Nanti obuzibu olaba kasita olya ssente. Nze mulimu ssente ze baofaringa n'ogamba zino ssente ku lw'obulungi bwange kanzireke. Sigamba nti naffe tuba tetuzaagala. Ate kati ekisinga oluma abantu n'olya ssente ate ne weegaana. Kati bazonto ebyabatabula ebyo. Baalya ssente ate ne beegaana. Kati ekyatabula abantu waliwo abantu abaya ssente ye n'asigala ng'akolera ki kati nga olaba fulufiga ye alya ssente ze n'asigala mu layini. Yes, and that is good. Ne kati ono ne yeegaana kati wujja ku kitebe kya banne. So tebagenda muwa kaadi. Tebagenda muwa kaadi. Naye bagimuwa. Bwe bagimuwa nga neebuuka. Bwe bagimuwa nga nsalawo nsetoli ng'enzaala abaana. Bagenda muwa kaadi onyiige. Ssaabazonto wafuna kaadi. Guno omwaka ngenda kwewaayo nzaale. Ssaabazonto tasobola kufuna kaadi naawe. Bw'aba mbagenda kwefunira eza NASA.
oba ogamba kaadi ya bugeme ate no Ssaabazonto be bamu kubagenda okuyomba Laira kati ngaki kimuyomba nga bamumye kaadi abagenda yabadde tujja mubuuza gyakiikirira emiro otaliya maama yaako kama naye Ssaabazonto agenda yomba nga bamumye kaadi tasobola kuyomba akimanyi naye ninawo abantu bange benina kulisa bagenda oyomba tulinawo Joyce baagala naye ati bwe bagimumma agenda wa mpungu abeere eyo tulina Dr. Hildaman bagenda bwe banagimumma naye kambuuze obagima Hildaman bagenda Joan nekimanyawo wonna gwe bagenda okuwa kaadi nga si naye bangambye omukyala abadde ku gulaawu kuba Ameri yakola yes mbu yabagulira n'ebyalaani Ameri yakola Ameri ono yamuyimbira akayimba jukire yamujjayo kati nagenda keye wagunde wa Ameri ng'olaba sebagize tali mugundi naye akoze ate Hildaman takoze ate wabaddewo ne group nga Ameri yabagabira ebyalaani akoze zibbowa omanyi abantu b'ebyalo tebagala bingi onale batugulidde simanyi atuteereddewo zibbowa omuwonyeza okugenda ku mazzi ewala onale batuwadde ebyalaani awonyeza abaana baffe otambula ku kyalo mwolidde byebyo bikyamula abalonzi onale batuziikiddeko Hildaman ayinza obutafuna kaadi omulala Hildaman nyeka anaafuna nyeko nayinza ofuna nyoko naye abakoledde kyabe talina wadde Derek nyoko ani omulala Alan Sewanyana tagenda funa bayumbe Alan tasobola awumule Alan bw'aba afuna kaadi agenda funa kaadi ya mukolo gwa musajja waffe agenda funa aliwa Zambali tagenda funa bw'abanga Zambali mama Salom tabanga aliwa mukubire Shalomu muri mu kamera tusooke tujjeko tumaliriza ndi wano Kevina oli ku Kevina nalongo togenda mukola ambaya nkyana byenkwatamu waneeno kuba ffe twadde twagala tumukole tujjaawo kozi ngaya mukwata nkya watumukwate anti kati kasugundi Shalomu aba agenda mukwate nkya tetwagala kolaidinga naye katuvaane wannaalongo tujje kale bana musajja wange Shalom 256 yabaletedde ekipya abagambe ku ssaawa 7 ayina bawa ya show ssaawa 10 ne ssaawa 2 mugenda mbeerenga mumuwagira ffe mutuwagidde okumala ebbanga abantu bijire emitwalo 14 mutuli kati Shalom ali mu bantu 10 ndowooza mmeka mugenda mbeerenga mumuwagira kitambule gundi ajja gundi mama gundi kabina jawa station mayanja ndowooza byalwali ali serious akabonero kazindaala talina mpapula teyasoma talina station teyasoma nini kesa ze yesimbyewo tasawangula credentials tazirina ate gundi yakambu wadde akulira ekigundi ky'ebyokulonda gombo tegamba abantu mubeera mukizo ebifuzi temugamba abantu bayiza omuze nga for example station manja teyasoma oba ngambye for example najja ne yesimbawo n'awangula kati ne bamuwaabira ng'ate amaze okulya ssente za parliament emyaka nga 3 ziri abaaziridde kati gundi yagambye akulira akakiiko ugenda mu UNEB bakukakasa oba wasoma otuleetere bya UNEB si bino nti nasoma bagenda basiba emyaka 2 ng'oli mu kkomera nga we baali basibyani byaddala nno abantu badde bagufudde omugano oli n'awaayo empapula ali mmanya amanyinfu naye sebo yeesimbyewo n'abojjola nnyo anko wange Walukaga yamanya talina bipapula naddayo n'akola testi y'abakulu bagiyita oba amplitude simanya oba bagiyita batya aptitude test yagikolera sigenda kuddamu yogera bigambo byemu naawe ayina ebigambo ebifu byayogera mbikangira mu comment section so yagenda ku Islamic University eyo pepa ya mitwalo 2 kwa 25 n'agikola kasitofuna 50 and above oba oyise oba osogenda ku university yonna n'okola kosi ya art nga kosi z'aba science nti ogikoze mbu ate ngenda enkola science sitosobola osobola zino course simanya swaswa teaching bukosi bwe zityo so Walukaga ya accepting anti ebitabo bitono naddayo n'akola naddayo n'akikwasaganya so kati wuuyo okay tambulane banaffe aba
Mona Habo Mouthwash. Bagamba batya. Owunyakamwa amanyogo ganyenyera bw'osenya olina obulumi bw'ofuna aba Mona Habo Mouthwash bagamba agenda weefunira eddagala lyabwe ddungi nnyo ate weewala okukozesa ebiragalalagala ebigenda okuleetera endwadde. Era omusajja ali awo yali ava bw'ati mu buliri ne omukyala we n'afuna kamona ne yeeggira n'asenya amannyo buli kimu ne kitereera amannyo gano gatulumira ddala nange gabadde ganzita. Ennaku zino mbadde kamona. Enamba y'essimu weeri awo agwali ebwera ogwanga agenda awatuukira ebintu ebiva e Uganda ate gwe ali e Uganda agenda mu drug shops oba mu pharmacy ez'enjawulo osabe Mona Habo Mouthwash kajja beera nga akakuyambira ddala bungi nnyo. Bwatyo tubadde olunaku olwaleero muzere Megaton gemanya mbadde nina Mukasa Jane kulamula yagesiga ku Megaton ne Swata Media gyeri bannange ow'ebibamba nina ebizibu bwe mba musobola mujjemu bampe ku ssente ab'ennimiro muli bannimiro kati bino byagazaaki musiba bulungi mweraba